wansi w'omusalaba waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Wansi w'omusalaba kale waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Munda mu mbiriizi ze bakuba kigambo kye Yesu mbalamusiza mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kana akanyovu, akaseera ak'ensonga. Ennaku z'omwezi ziizino ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omwenda 2019, naye mu byonna twagala kwebaza Katonda oyo atuganyiza era lwenjogerera omuwanguzi waffe Omwoyo Omutukuvu amutuusizza bulungi, era tugenda kubanga tutandika mu ddakiika ezifaanana bwe ziti. Era nga njagala kubagamba ali ku 98 katonyeze 7, ali ku 96 katonyeze 0, ku 13 katonyeze 9 Yiganga, bwetyo ne ku 10 katonyeze 7 Masaka. Ate abali ku MCF Radio ku MCF Radio 2018.caster.fm tubaaniriza nnyo ddala, era nga nzikiriza nti n'olunaku olwaleero mu weekend tugenda kutandika bulungi, era omukisa Katonda gwe yateesezza agenda gutuwa nga bwe tubeereddwa ab'omukisa mu ssaawa yaffe ey'omukaaga, era bwe tutyo omukisa gwaffe mugenda okweyongera okubanga gutwaliza olw'ekisa kya Katonda. Njagala kuba mu ddakiika zino nga nyaniriza omuwanguzi waffe agenda kubanga atubuuzaako, atubuulira ku mannya ge ne gy'asinziiridde, ate n'olwo analutuviira ku ntono Omwoyo wa Mukama nga bw'akiteesezza. Kamusabe atubuuzeeko mu ddakiika zino. Maama nsanyusa okulabako. Nange okusanga Musumba Nakamatte. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu radio, mu studios the MCF ya mukwano. Abawuliriza mbalamusizaako. Amannya gange bampita Tusimo Mwe Joan Mutibwa. Nviiridde Kisaasi Kulambiro. Neebaza ddala Omwoyo Omutukuvu antuusiza mu kifo kino, era neebaza Mukama olw'akaseera ke tugenda okubeera nako, era nzikiriza nti Mukama agenda kuyamba abantu be bonna olunaku olwaleero okuyitira mu bujulizi buno. Amiina. Mikwano gyaffe abalungi, amannya tugawulidde mukyala Joan, amalala nno mangi Mutibwa, oba geeyongerako bweyongezi oba yakula nago, anaagatubuulira nga gye tujja mu maaso. Mukyala Viola Joan wangi mukwano, obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Obulamu nagenda okula, nakula nebazadde, nagenda okutegeera nga ndi ne taata ne maama. Mu family tuli abawala 3 n'abalenzi 3. Ffenna tuli abaana 6. Mu maama omu ne taata. Naye ngenda okutegeera obulungi nensanga nga banzaala nga abalala bonna bazaaliddwa, naye nze nabanzizaako nga omulala mukulu. So mu biseera bwe nategeerera nasanga nga bazadde bange nga tuli mu bwavu, twakulira mu bwavu, naye nga mu obuzaalibwa bwange nviira Mbara district bagiyita Isingiro. Era ng'engenda okwetegereza obulungi nga maama ne taata baali baddu ku kyalo okwo nga bakola obuddu. Obuddu kyeki nga bapakasi oba eno mu Luganda bwe mubayita mu Baganda eno, nga bapakasa ku kyalo, tebalina ttaka, basuze. Waliwo omukyala ng'alina ennyumba kwafumbira, alinamu effumbiro naye ng'alinamu ne ruumu kati nga mwe yabateeka nga balima ku kyalo okwo. So naffe bwe twakula nga ndaba baganda bange era okugenda ku ssomero basooka kukola kupakasa ne balyoka bafuna fiizi. Naye gye tweyongera maaso mu kkula obulamu bwagenda bukaluba ng'abapakasi bwe babeera nti akuŋŋaanya akasente tekawera. Kati maama waffe yali mukyala mutetenkanya kaŋŋambe bwe ntyo.
naye ate muzeeyi waffe eyamala n'afa yali mutamiivu nnyo era nga ye ssente ye yakaakunywa. Stanley oba lwaki akola combination yeeyo eno mupakasa ate akasente akenga ako kamanyi bawuumira abantu bwe batyo. Naye ng'omukyala ye yali mutetenkanya nga kaapakasa kaatereka. Kati twatuuka ekiseera maama waffe ng'akooye okusula mu ffumbiro kubanga baatuukanga nga basibamu n'embuzi nga basibamu n'ebisolo ate nga ayinamu abaana. Kati mu kupakasa okwo asevinza obusente bwe ng'omukyala n'agula akataka n'ateekako akasiisira n'akateekako n'abanga mwatusuza era nga bwapakasa ne muzeeyi nga waali ewaka. Naye nze mu kukula kwange Musumba Jjejje saalabako muzeeyi ng'agulira omwana oba kalaamu. Saakirabako mu bulamu bwange kuba nze nali lastborn era nga ye ku makya bwakeera akasente kabeeramu nako amala kamalako oba mwezi mulamba ali ku bbaala n'alyoka akomawo. Maama wange yali mukyala mukakkamu nnyo nga era bw'akomawo amwaniriza ng'omukyala ng'omwami bw'alina okubeera mu maka era n'amulabirira bulungi. Naye ekiseera kyatuuka era engeri gye yakulira nnyo ku mwenge n'atuuka nga intestines ze zoonoonese nga ebitundu bye eby'omunda byonna omwenge gubimazeewo. Kati twatuuka ekiseera nga alina kutwalibwa kujjanjabibwa era ekiseera kyatuuka nga n'abasawo nga bagamba nti omwenge yanywa muyitirivu ne gwonoona ebintu bye organize ez'omunda zonna era yamalawo akaseera katono n'afa. Kati mu mbeera eyo maama waffe nga taata waffe tannafa yatuuka ekiseera ng'alemereddwa nga buli muntu ajja okumusaba omwana amumuwa. Naye ng'omukyala yatuwangayo mu bulumi, si kugamba nti yali ayagala naye yatuwangangayo mu bulumi. Olwo mwalinanga ab'eŋŋanda zammwe oba baabawanga mu mikwano? Baatuwanga mu mikwano mu bantu abo be yakolangamu obupakasi bwe twapakasizanga be yatugabangamu. Mu ngeri endala nga wono temulinaawo kika? Ekika famire baaliyo naye nga tebaagala kumanya. Famire zaaliyo era ab'eŋŋanda ne kati gye bali naye nga ye famire yali teyagala kumanya. Famire gye yafumbirwamu maama waffe yasanga nga taata waffe nga sezaala we gwempita jjajja ng'alina abakyala babiri. Kati waaliwo empalana z'amaanyi nnyo. Nze nkula maama amala n'aŋŋamba bino byonna nti waaliwo empalana z'amaanyi nnyo. Omukyala yali azaala taata wange nti yali yeewalana nnyo ne mujja we. Kati bajja nabajja. Kati awo tewali we yali addusiza baana. Kati kwe kutugaba. Naye Musumba Jjejje obusibe bwali bungi nga bwe nkugambye nti twali bapakasi ku kyalo. Olw'okusomako musomako? Okusoma basoma baganda bange. Nze nagenda okusoma nga ndi mukulu. Balinga era nabo basoma bakulu ng'asooka n'apakasa oluusi n'atuula ttaamu 2 n'asoma ensembayo. N'oluusi omu n'amala omwaka nga tasomye. Kati mu kaseera ako engeri gye twali bapakasi ng'oli akutwala kuba alaba okola nnyo. Kati nga yakutwala baabatwalanga era ng'amututte ku pakasa fiizi wadde zisasulibwa naye ng'ewaka oli mupakasi. Kati Musumba Jjejje embeera bwetyo bwe yali abalenzi be baali basinga obukulu ne bagendanga mu kupakasa. Waaliwo omuntu ava ku sayidi ya maama n'atwala mukulu waffe asingira ddala n'amutwala n'amutwala sayidi ze ye Kabale n'amusomesa n'amala n'amuleeta e Kampala n'amusomesa ye n'afuna omukisa n'amutuusa ku university n'akola civil engineering n'amutuusa ku university. Nga mikwano oli yamutwala butwazi? Ate kati ono eyava ku sayidi ya maama wange. Maama wange yali akolayo obwa maid nga tannafumbirwa naye kubanga yabakolera bulungi. Yali mukyala mukakkamu baasigala bamunoonya ne bwe yafumbirwa yabalabirira bulungi. Kati omwana gwe yalabirira nga tannaba kuva mu bwa maid bwe yakula ye yamunoonya kubanga yamulera bulungi n'amuggyako ono muganda waffe omukulu.
oba okitegedde mukwano okweyisa obulungi nga kikolo. Yes. Olwo tugende ku bulamu obwo olwo nabwo bujja butawaana. Obulamu bwange nze olwo nsigalayo mbeerako ne maama katono. Kati bwe namala nampaako omuntu gwe yampa okubeera naye. Omuntu n'antulugunya natuuka ekiseera nga yagala kunzitira mu nnyumba. Nemala nentolokayo mu Uganda muno eyo ku kyalo kyaffe kyekimu. Waliwo ka distance naye nakeera matulutulu we bafulumiza entaawo mu Western Region saawa nga 12 baba bafulumya ente. Nenfuluma nengenda nentuuka ewaka. Olwo ebiseera ebyo nga maama waffe tukyabeera mwaka akasiisira agenda okugjawo oluggi nga ndi ku mulyango kubeera oluggi lwakasiisira musumba jjejje teruggala asitula lusitule. Obulamu obwo nengamba netta wadde ewaka tusula emisota gituyitamu wadde tusula n'embuzi mu nju naye kanzira ewaka nga tebannanzita. Nenzira ewaka olwo togenze ng'okulirira. Engenze nkulirira kati maama n'angamba kati bw'obanga eri obonye kale katubeere wano tupakase era nga bw'osoma mpola mpola neera ng'osomayo ttaamu emu musumba jjejje nga bwe nakugambye. Kati ekiseera kyatuuka ono muganda wange gwe baasomesa eno e Kampala n'afunako ku kasente n'awasa omukyala kati nannona kuba nze nali lastborn nannona antuuse eno e Kampala ntuukayo ndi mukulu nga bantwala mu P3 essomero Olubaga Queen of Peace yabasista nengenda naye mu kukula kwange nina ekirooto kye nafunanga. Nafunanga ekirooto musumba nga ntambula n'omusota gwa black. Kati mu buliwo akasiisira ke twasulangamu engeri gye twali mu nsiko emisota jjajjanga naye Mukama yali mwesigwa yatukuumanga emisota jjajjanga. Kati maama waffe ffe tetwalina mifaliso yakwatanga ebikutiya n'ateekamu egundi ebisubi n'atukolera obuliri. Kati emisota egyo gitera okunoonya akabuguumirizi. Kati ekiro gyavanga mu nsiko ne gijja. Kati oluusi tuba twebase mukadde yatubikanga gomesi agenda okuwulira awulira gutambulira mu bisubi n'amanya nti kati gusembedde we tusula n'azuukuka. Olwo muzeeyi ali ku bbaala yasulanga mu mwenge oluusi tumulaba lumu na lumu mu wiiki. Mukyala wattu yali mukyala mulwanyi nattanga emisota n'azuukuka n'akuma akatadde oba n'agunoonya n'agutta. Oluusi ogenda okuzuuka ku makya nga owulira ekintu kinnyogoga kikwebase kumpi agenda okugulanga musota era tejatulumako. Mukama yali mwesigwa yatumanya mu mbeera eyo tejatulumako. Kati olwo mvuddeyo musumba nzize mu kibuga. Kati ntandise okubeera ne muganda wange ono ne mukyala we. Emisota gyo giroota buloosi kati oba jjajja lwa bwongo buno nti wagirabanga waliwo ebirooto eby'obwongo. Kubanga ne bwe najja e Kampala ekirooto ekyo kyasigalawo. Ate kati eri mu kyalo nali sigitya musumba kubanga twabimanyiira biki byonna nga biyingira akasiisira nga bwe nkugambye nti tekwabeerangawo oluggi nalwo baali balutunga mu kiwempe nga mami alusitula n'aluwumuzaako tekuli kakondo. Kati twali twamanyiira obulamu obwo nga togenda gutya nga era teweebaka nantiisa nti omusota gugenda kujja nga totya nga toba nantiisa mukwano era ng'okimanyi gugenda kujja. Maama waali awulira enswagiro zaagwo n'agitta. Naye bwe natuuka eno e Kampala wayitawo akabanga era nyingidde mu gundi ntandise okusoma abantu te mu P3 era ekirooto ekyo kisigala kijja. Kati musumba gye oguloota nga gukulingizaako nedda oguloota nga nga ntambula mu kkubo kati nagwo nga gutambula nange. Nze era gwe nalaba nga gwabangako amagulu nga gutambula nange. Oba guba guyimiridde nga ondaaguliko amagulu nga gutambula nange. Kati mu kaseera ako nali era nina ekirooto ekirala kyentandise okufuna nga sinnava mu kyalo nga nakatandika okufuna period zange ng'omuwala nga nkuliridde mu myaka nga 14 awo nentandika okufuna ekirooto nga mu kirooto mwembeera omuntu ajja n'ankozesa
nga jana na playinga nange 6 mu kirooto naye engeri gye yajjangamu era bwe natuuka eno e Kampala kyayeyongera naye nga bwajjanga asooka kunromansinga teyajja na force nti kituuke nga kyantiisa yajjanga nanromansinga n'amala okunkozesa naye ku makya bwe nakeera nga we nabanga neebase nga mbeera ntobye mwana wange mpolampola olwo kino kijjira mu ba family members kijjira mu basajja b'oba olabye ekifaananyi ekyo kyajjiranga mu ekifaananyi ekyo yabeeranga musajja nga simulabanga nako kubanga mu biseera ebyo nali sinnaba musumba jjejje kubeera n'abasajja embeera gye twakubuliramu n'obwavu bwe twali mu bugubi bungi ate nalabanga nnyo kitange nga si ye muntu eyawanga maama wange tayimu kwegamba tetwabeerako na taata waffe kutegeera nti ono taata mu maka kati nakula by the way nga nina obukyayi ku kye bayita omusajja nakula n'obukyayi obwo nga ndi muto naye nga nakyawa ne taata wange ng'ogamba abasajja bonna bwe batyo era nga musumba jjejje sirina we nali nti mbeere mu groups mbeere n'omusajja kati nfuna ekyo ekirooto mbeera nakyo ntuuka eno e Kampala kyeyongera nagenda okulaba nga bwe mbeera mu kilaasi nali ntuuse mu P4 nga otulo tunkwatanga kati otulo bwe tubanga otunkutte nze eri mu nsi ey'omwoyo tuba twegatta n'omuntu oyo kati omusomesa mu kilaasi asomesa naye nga nze ndi walala twegatta era omusomesa oluusi obanga kilaasi monitor agenda okunkubako nze okudda engulu nga ku desike wentudde ntobye mu kilaasi ng'ozeene e Kampala nzizeene e Kampala musumba naye ng'ebyo byonna mbiyitamu nga kino ekintu kyanyambaza entiisa nga sisobola nakugamba nti nyumyeko n'omuntu nti kino kyendaba nga ne maama tewakimugamba ne maama saakimugambako waliwo engeri gye kyakwata obwongo ne mayindi zange nga sisobola nakwogera na muntu nti kino kyempitamu kati abaana mu kilaasi tebatyanga kusanga ng'otubye omusomesa waliwo omusomesa omu wa English yaŋŋamba kati nali nasala amagezi nga nina akatambaala ka cotton nga bwe mmala okusituka nendaba nga ntobwe bwentyo nga ŋŋenda manju neekwata ku yunifoomu ne neebuzaabuza musumba ne ŋŋenda emanju ne nongoosa kubanga baatuteerangayo amazzi nga galimu ka omo nempisa ku yunifoomu awabeera ka stain nenkaza n'akagundi n'ako akagoye nenkaza kati neneebulaabuliza mu ttooyi nembaako wentuula nemala nga wagenda wakala nenzira mu kilaasi naye kyatwala ebbanga omusomesa wa English n'akirealizinga n'aŋŋamba weefukira nemugamba nedda seefukira n'aŋŋamba lwaki obeera otobye yunifoomu kati nankazaakaza kuba nali mwana musirise nnyo ng'era omuntu okunzijamu ekigambo kiba kizibu nali musirise nnyo nankazaakaza nemugamba nti nange otulo tuntwala ngenda okudda engulu nga ntobye nagamba kirabika waliwo obuzibu weetaaga kutwala mu ddwaliro oba ne bakukebera nemugamba nti kale nemugamba nemmala nentya nemugamba nti naye bwe mba ntwalidde otulo mba n'omusajja we neebase naye kati omukyala n'aŋŋamba nti nja kufuna wenkutwala omuntu gwenkuba atuyambe kati mu biseera ebyo era waayita akabanga nga n'okunkonekitinga tankonekitinze gye yali tutte ne bamukyusa omusomesa musumba saategeera oba yali agenda kuntwala mu ssabo oba uwa saategeera kuba yali mu katuliki gwe wagambako yekka gwe nagambako yekka teyayita maama kumunnyonnyola kikwata ku muwala we maama ali eno embalala mukyalo eno ono bwembeera naye mukyala wa muganda wange mukwano kati mu kaseera ako embeera nnyongera okubeera n'ekyo ekintu ngenze mu P5 P6 ntuuka mu P7 nga kyeyongera kati otulo otungi kye twaneebasanga nagendanga okudda engulu nga oluusi leeso negenda eggwa
kubanga nze mu kukula kwange musumba jjejje mukyala Joan wange mukwano nendaamu katono kale mukwano mikwana abalungi tuula ntende tukyalina omuwanguzi waffe ndowooza owulira naye Katonda mwesigwa bw'abanga ye muwanguzi w'olwaleero tujja kuggwa. Owuliriza 98 Katonda 7 emmere y'omwoyo gwo.